gasoka ne gatwala maama waawo ne baganda omuwala awo n'omwana we batwala wa ku mukolo nga basala nga bafa omuvubuka yagula amayembe agaggawale ne gasooka gatta maama we ne gatta muganda we omuwala kiki ekyo ayagala ssente ng'akwata amayembe tagenda tagasula bagita stense masanganzira yonna agasanga awo gamutomere gagende naye wa kasita yagasudde negagamba kale katulage ekyalo kino buli omu amanye nti gwe wakolaki gwe watuleetawo gatandikidde mu giya number 1 yebenka amayembe ne galyoka gapama gapama mu mulyango gwo kusanga ku kyacha ku lubalaza nga gapamyewo amayembe galenga awo ne ku mizikiti gapama ne gasiga no siga gati nkugambye gapama ku machacho tegawulo baba katuliki baba siramu baba kiwe gobuli tegagala toyi gagala kupama we mulaba bigamala gati neboleka ngo pakiza imoroko sanga gisizeeko kalino kali tekyalina bakazi eyo ati ulira kasoyo musajja yazzo webiteyo gakwata ne gagamba kali tona nti okupama kubadde kutono kyo bugira mbo okupama kutoki kutono kale kati tugena kati buli mukazi ali kuno bule baduse yi gata male gavumenti gabene bekibe baba gomanyi gwe kiri eri kambo gawe mulo okufa obufi ayibe gawe mulo kugawe mule bigambe binene biti ngayo kagasako okupama gati gomanyi kiri emitiyana Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. MRLife kwe tuli era twebaza Mukama alright sir kyeyagiteekako n'okwolesebwa kwe yatuwa ne tugitandika nze naawe twegatta efuka yanjawulo yatugiwa amaanyi agatenkanika kyetaaga kiri kimu kyakugisharinga gikomentinga kona girayikinga chane eno teyajja kutandika nabaliwo wabula yajja kufeffetta abo abanyomerwa abatalabwawo n'abo abalabwanga ensi eyali yabaleka olwo nno ebalaga ensi kubanga John 15:12 kyatutuma okukola tewali muntu atali wa muwendo kuba gwe yeyita omuwendo tolina muwendo gwa kisasulira ekyo kiba kisa kya Katonda yalonda mwana yagenda okubawa na di dwagenda okubawa amarara n'okwemanya ejogo n'okukyoboola banno okubalengeza n'okubateeka wansi mbala ya sitaani kubanga ffenna Katonda atuyimusiza bwemage kale bampita Rima Sam obozo okumpita Metani kula Bongo weewaawo bagana afa batuma ono ya Bongo Charity Foundation tulemu kuzimbira baana bakateyamba somero twagala kubajja ku luguudo ba street kid ababona ensibeego yagoyeza twagala bonna bajja mbiragaragara nguudo mbalaza zibasulako myala mu kazambi tubateeke waka oluno tubateeke bafuuka abaana nate ensi enyuma baana bato kubanga bebajiwe essuubi eppya tunayogera tukyante twayamba nga tetwayigiriza n'essomero tulizimba tutuuse ku level esereka tuli mu kusereka soon ebifaananyi tugenda bishe yalinga tukwetaaza ki mu bwetoowazo so tuwa ekifaananyi kimu ne tukisiiga akasenda kava mu bifaananyi ebyo ke tukozesa okuzimba essomero lino tetwajja kusabiriza tuli bakozi era Katonda ya blessinga engalo zaffe n'ebitone ebitenkanika bye tukozesa okuyamba bannaffe kikole
olwanno obenga okubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu okuze decoration n'ate nga kasente koguzemu decoration ezo kayambidde ddala omwana w'eggwanga lyoba oweereza ate ng'onyumye. Kale tutuukirire n'omwagalwa tumusiiganga bwali yaga kifaananyi kya hoteri menye kindeke ki byonna tubikola. Katonda agenda kuwa omukisa naawe atoola ekimu kye ky'ekkumi ekyensi n'otukwatirako twetaaga amabaati, seminti, amabulooka n'emiti. Kyonna ky'oyina osobola okuba weetaaga obukadde, osobola okuba ng'olina akadde nga kamu obukadde bubiri, obukadde busatu, emitwalo 5, emitwalo 2, emitwalo 10. Bw'ekitutera ku ssimu ne tumaliriza ennyumba y'obwana buno, olwo nno ojja kuba otukoledde ddala obulungi obutenkanika. Katonda afe agulumizibwe era asigala ye Mukama. Omukulu nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusisinkana. Embeera simbi egendedda mu nteeko. Abasezi babadde bakulidde. Abasezi beerakayi batabuserula. Soko tuyanjulire. Amannya bamise Diane Bitone atalina mutawaana nga bulijjo mbeera ntuuse. Sajja muyimbi. Omuyimbi ennyo era nga yatadde n'akayimba ke bayita Exowulira otya akapya. Kati abasezi baali babalidde mugenze kuyimba. Twali tugenze kuyimba eyo naye nga tunagenda ku basezi mane nsaba osabire ku bantu b'Emityana. Bafunyemu ekikangabwa. Waliwo omugagga yagula amayembe y'Emityana. Kati gamutabuseeko amayembe kye gakola eyo. Gakwata omu ku omu. Olabye kubbiwa amayembe. Gapama. Genda Mityana. Amayembe gapama wonna ku makyaki, mizikiti, gapama ku kyalo kyonna bwe gawemula, gapama bwe gawemula. Amayembe gamazeewo ekyalo. Tukutegedde. Nziramu. Emityana. Amayembe kye geekola okupama. Zimbalesera bakubbiwa amayembe. Fanana. Ali awo olina kkala ziringa 7. Awunya. Kivundu kikyabu oba amayembe gali aki musaayi ke kupama bya awunya bwatyo. Amayembe kye geekola Emityana awo. Abantu baayo Mukama basaasire. Omugagga gamutabuseeko. Omugagga yagagulaawo kati gatuse ne gatabuka ne gayingira ekyalo. Kye gabakola tebali bulungi. Nga bw'oli musajja wa Mukama osoba weerezayo ku ssaala naye tebali bulungi. Diane oba Mityana. Mityana eyo manyi ennaku zino gye mbadde nkolera nga ntundayo byenkola na delivery zenkola yeeyo. Mbeerayo nnyo. Kakati omugagga yaguza amayembe. Omugagga ate yalino na mugagga yali mwavu. Ne bamugamba agenda agula amayembe afune ki kagula amayembe agateekawo waka. Atandika okugiraawo nze mbozi sitole nga bwe nagifunye. Asooka awo ne maama we gasoka ne gatwala maama waawo ne baganda omuwala awo n'omwana we. Batwala wa ku mukolo nga gabasala nga bafa. Omuvubuka yagula amayembe agaggawale ne gasooka gatta maama we ne gatta muganda we omuwala. Kiki ekyo? Ayagala ssente. Obavu mutami. Nange natuuka nafunamu ku ssente. Nazimba nagula emmotoka kati gaatuse ekiseera nga gaagala yaate. Bali tuba tutto omusaayi gwabwe teguwooma. Kati kyaka contract kye yakola eweddeko nga baagala kunywa ku gugwe. Ngakwata amayembe tagenda tagasula mu bagita stensei masanganzira. Yonna agasanga awo gamutomere gagende naye wa. Kasita yagasu. Negagamba kale katulage ekyalo kino buli omu amanye nti gwe wakola ki. Gwe watuleetawo. Gatandikidde mu giya. Giya number 1 yebenka. Amayembe ne galyoka gapama. Gapama mu mulyango gwo kusanga ku kyacha ku lubalaza nga gapamyewo. Amayembe ganenga. Kyacha tegati yawo. Ne ku mizikiti gapama ne gasiga no siga gati. Nze mbalese bankubbiwa amayembe. Ngera simayina bwawunya. Kivundu bagali ya kiki. Anti biwa amayembe ali mu kalando zanga mukaaga. Rainbow. Kugambye nze ne ukiza kyegalya. Mara munasonyiwa okuseka esitani ayina ettima. Akateka ku chachi ne ku mizikiti. Nkugambye gapama ku machachi tegawulo baba katuliki baba siraamu baba kye gobuli tegagala toyi gagala kupama we mulaba bigamala gati neboleka ngo pakiza imoroko sanga gisizeeko. Gomanya kiri Emityana.
Mitiyana yuguma amayembe yenna awunya bbiwa amayembe takyayuguma na kuyuguma awunyanga n'omulala oba ye wanjawulo kyenalabye bbiwa amayembe ono akyukamu empunya n'endabika awunya nnyo aze namulabyeko towazirise era kyekyanzijeyo ne delivery zirimu saazikoze ninga kyalo sisobola kumira bakiseeko kafyu ekyamazima Mityana yabadde yeetagako kafi tobali kugiyingira mutubajje bakali n'abantu awo empunya eyo bagenda bayinza n'ogireeta eno e Kampala naye ate amayembe ekiyamba omugaso gwa kafyu kutangala kiri eri kujja eno amayembe empewo naye nno kati gajja gatya okutuuka okupama omusajja oyo abantu bwe batandika okujja nga mutabuseeko gaali tegasooka kupamirawo kali ne baleeta omuntu agakwate kati ate omusawo gwe baleeta nga talina mayembe ye alina biteega kati yajja ebiteega ate nga tebikwatagana kati w'ebiteega ono ye yasinza okugatabula ennyo okugasuukuuna ne gagamba totulaba tukwata kati nno wenjogera kuseno kuba iziti navuddeyo leero wadde si lwakusatu leero lwakuna navuddeyo ku lwakubiri wadduse budduse emisinde kati no kati tekyalina bakazi eyo anti wulira kasi oyo omusajja yazze ow'ebitego gakwata ne gagamba kale tona nti okupama kubadde kutono kyogiramba okupama kutoki kutono kati tugenda kati buli mukazi ali kuno buli badduse bali side zeno bazewa eno side zeno iziti eno kumabanda matugga abakazi b'Emityana wala bali matugga gomanye ekiri eri gagambye katola abantu bali tupama kati n'abakazi tugenda batandikako tetwala mukazi yenna ku kitundu gaba kubamba okwo gwe amembe gabadde amayembe gatabuse agati gakyasa kubuulira agatwalidde pastor Tom kati sinza omupamira bapasita baba n'amaanyi bagakwata ejjembe lituukira okupama ne likwatamu liti ne lisiiga ero si ttono jogo sokoleke abakyala badduseeyo emisinde gatandise ekiro omukazi aba yeebasa agenda okuwulira tokyogera amayembe galyoza abantu b'Emityana nera amayembe geyagalidde Emityana sajja yebasende bbaawa alaba omukazi nkugambye oluusi bano omusajja asonya bandi musaba omukazi agenda okuwulira ejjembe litabuse bonna kati abakazi batuze ne bagira ne bagamba kati tuvudde ne mukyama kati kutandika buli mukazi tetwagalako mukazi kuneeno buli mukazi waffe buli mukazi era singa amayembe kati osobola okugalaba nga gatambula kati gagagezze n'ogejja galya bulungi geeyagala nemmere gagirya nkugambye nze empama gye gapamyemu yasinze okuntiisa gali gamaze ebbanga nga tegakola nga tegafuluma kati gasazeewo gatowolokoke eyagaguze yaali kuki naye yadduse kakola tondeka nyuma abasajja bagamba gwe otulemesa bakazi baffe kati gwe nawe sooka ofe ajja kufa oyo ayinza obutafa ajja kufa gwe mwana katonda ali ekyo sitaani akakodyo ke kakola kaakano bw'omuyingira nga ggala oluggi lw'oyingiriddemu nga ggula olulala bw'oyingira olulala nga nalwaluggala nga ggula olulala takuwa mwaganya kufuluma tofuluma kekakodyo ka sitaani kakati buli bw'oyingira nga ggalawo nga ggula olulala ng'oyingira ogenda okwagala okufuluma bwoti ngaluggale kati awo okola otya oba tokyavuddeyo kufa bufye kino okutaasa olina kufuna bantu bamanyi kusaba kugenda mu kusiiba nakufuna bantu bagobi bamasanamu kati ekyamazima abantu b'Emityana abo beetagayo abantu abasabi kwakusano tebakyalina bugumiikiriza bwesabira nakusiiba ate balese omusajja w'ebiteega agakwata emputu balese ow'ebiteega kati gegakyo kyasinze okutabula ennyo amayembe gagamba kati mutulaba mutumanyiira gayogedde awo gale mayembe sebo gatambula gawemula n'okuwemula gatambula gavumenti ekigabo kyene bekibebba gwemanyi gwe ekiri eri kambo gawemula okufa obufi amayembe gawemula gawemula ebigambo ebinene biti ngayo kagasako okupama gati gomanya ekiri Emityana gawemulira mubangaawo oba galinnya bantu ejjembe abantu bayinza okulowooza ati no nnimba kale naye bw'oba olinayo omuntu w'Emityana kisawo mubuuzeeko waba mukazi omubuuze tegalina kukozesa
amayembe gawemula nze mbadde sigawulirangako nze amayembe ago bosoga ulira bobo ogenza gye gabeera ngeyo no banga ku jembe eryogera no yali kuboguga mwene be baba agwe nane amayembe gemiti yanane gale mawemu masegu mama kasimama mandu akasebu yagasindi masegu kale gandi kozeko kimune gapa mane gatakola ki kati gono nyina abaana kati omwana ulira ayogera eri goma mayembe ate bakyaba kubaba ana amayembe chokoreke gawe muri yamubanga gawe mula ogene ulire kigamo kiveri nga kinene kiti noye cyanga kifubutuke no bwe kiti nacheuma ari wewe mekigamo ngakuba bi mogena kubyoma byonna omusawo le yali sente gogga kwata yakoza atyo aiza nebitege betu yazeyo nabyo nako nabibye wagunda gaso sene gamukwane gamuyuza impale gwememe baga inenjala mani gamugize njala igunza none empale nane ziyulike sati none naduka mupulenga naye yulise beti ku kabina omusawo ati kumi emisinde yabadai avuga kapulimo yakalese nawo amebe gakawange mwezo kayo kali nyako ngagamuyuza bega muvuma gati bega mula gati ngakuba mu mboko gale ganna kuba okujjako nabakubaku tegana babatawana kati awukira kacheche ata membe mere yage esooka kukukubamu kati mere yaga yasose kubapamira kati ngabona agamba nti mpomera nyaka chere amayembe gawomerwa okukuba galugono okwata abakazi okwata gakute okwata go gamaze ddo okwemisa kati gaba kachali kukwata abakazi basubire emboko awo amayembe gakuba omuggo mboli ganga jembe emitawana giri emitiyale era singa twali tumanyi nnyo bintu byanse twandigambye nti mu covid abasirikale amayembe ge gabambadde akuba abantu emboko kati amayembe olugono lw'abasirikale mu covid ge gamayembe ani omusirikale akusaba tudde kabalaza abakuyitako bwati muleka ngire mukube mugumu nange nalabako yakuba embwa agiyitako era gisobola gagizinyula omugube zwi ngolo omukono gumu batalina gwe yakubye so yakuba David oyo nesi mu covid naye nga buli musajja David yakuba mu covid yakuba mu covid yali amuyitako nasoka kola mbwati naganira kisumute kalambo kyakutu naye nga buli muntu ali eyo ng'olina katonda nga kyosaba ng'osaba katonda oyo omutonzi yennyini ng'osobola osibirako abantu b'emityana mu bataasi tebali bulungi tebakyasula mu mayumba mwemba mwonna amayembe gasizeemu bbi buli wamu takyayina tebakyafumba n'emityana bafumba emmere mukamu basangamu bbi okulaba ku kiwundi ku kisali kona gasizeeko asagisiiga asaze naye asaze naye tebakyafumba bagenda kali nenjala eyinza n'obbadde wangamba ina abasawo b'Abaganda mu kaseera kano tebakola kiyinza batwalayo tobesiga kubanga engeri gye bwebampanira mu Diane era saaba kuwanira nti nange bankolera abagamba nze n'abasawo bange Abaganda nga wakitolokoka emyaka gy'oliko nga wakatambula mu basawo Abaganda abasukka 3 akuba nti n'amayimbi genda kuloga bayimbi banno sina mayimbi ge nalindo kwanze nendoga omuyimbi abagenda kufa bufi kati abasawo abo bo tebakola mu kaseera nga kano tebasobola kukola kuba kasita baleesi ko omuntu eyaleese ow'ebitego naye akabadde amwesiga buki emboko neevuga naye nze ku kye nalabye wali era nagambye nawuliraga netweyongerayo n'emmotoka lakandi sigireese gagisizeeko byeno ku boneti givuga eriko obukyafu ate ogwo kati nze gwokimanyi byali awo atangala gyena alinga alimu nga bwokadabirangi n'ogiraba oti kyetago amayimba ago gali ake nnyo ganywa musaayi gwa muntu gwe gukyusakyusa kale ezo zonna tulaba nti galya ne maama oli omuvubuka gali abantu ne bali musabire ku bantu b'emityana kati yagagula yadduse kati ekyalo kiri ku bunkenke poliisi olwo tenakola mulimu gwayo poliisi tebenkeza ekyalo poliisi y'emityana ku mbooko poliisi etwala awo yeekasanda ejje ekolomu naye mu lutalo lw'okugiraawo wennyininyini bwe gasooka okupama ate
ku poliisi kwe nyini banga gati amasasi ate sebo n'amayembe ga kati gali updated maniga era jembe botajja kulitiisa bolu isirapu eri esawe gano gamanyine tiya gas uya leta tiya gas mu duke nikasoka gadde ebbali tiga kyali mu bintu ebyakwe kati nga gwe musajja wa Katonda essala y'ab'Emityana Katonda mwe bagyetaagira teta kupakira basumba kubatwala Mityana okubayo ku lusenge bafafaganira amayembe era sinza njagala nnyo Katonda ennaku zino era sisobola kugendayo ng'abasumba abo bagendayo kyenalabye ebyamaanyi basawo baganda bye babikola si basumba kugambye nga baddeyo ng'omusamize gyali ate omusamize oyo yansanzeeyo kanade n'ebintu byentambuzatambuzaawo ne bitutabukako amayembe gatabusi amayembe gawemula oba gabiyegerawo ebigambo olabe baba era ne gagundawo kinabe ga Katonda go tegaliko ba waliwo abaana go gateekawo buteesirayi maseegu begakwata begawemula ate gavudde vade mu kukwata agasi kati begabala okukwata era gajja emisana ne gayogera gundi twamumaze galarasa bawo nga badde alabye naawe kyewatukoze gaswaza n'okuswaza amayembe kumenya kiri Emityana wakyali bufumbe eyo ukugambye abakazi bonna badduseeyo kati takisi zeyo tezikyajja na Kampala kazija basinze kati bonna kati ate kyendeka gagenda okuvaawo gagenda kusala kuba mu bantu bano abali mu kugenda ematuga mulimu majja kugenda nabo gajjira mu nsawo kati ate begana batuuke Kampala wano olaba kakolera fujjo mu kyalo olwe Kampala waline kuuba kagapame buli wamu kagapame Kampala osange ko wiro nga gapamye wano ku mapeera arangirire kafyu kyo kiri twetaaga kafyu ku Mityana ate wali kusala babeereeyo kaina abasawo n'abasumba no bafune kuwe badda bateekewo olutindo nga ne mumpewo tebakola ki ng'amaanyi ga Katonda gali side ene waffe tubeere katulina kufuna abasumba ne balumba Mityana buli omu alina amafuta Mityana emundu envuge oza amafuta batwale mafumbe amafuta bani tutte mafumbe nga gocha nze kuchinaye ku mayembe gali anti gwanyo stani ekitiibwa semo se kumuwa kitiibwa njogera ku kyenalabye emyaka gye gy'obuvubuka uweereze Katonda mwagalira muweereza ogamba okyani kati nkanve Mityana nga ndaba kisusse ng'okuwemula okuliyo nga gatanise gayogera begaseka begakudaala amakazi n'amasajja amakazi goti kwakwata abasajja sinawulira musajja kati negatako kwata abasajja nsobola okuddayo oba byogera tobimanyi bulungi nsobola obitegeera ate amayembe amakazi asobola okukozesa n'okuukako obusajja nga bukuukako lwakunkozesa ne bugwa wali lwakunkozesa nnyo anti kuvaako nga likubira eddala essimu ate gegafuneka mu mbeera eddala essimu kakati omaliriza gwe Diane ofudde gakukwata ne gakutta nsobola okugegaya ne gatanzisa naye gaba nga amakazi ago gakwata amayembe ago ganinkuttemu ngano begambako gagampamu n'amalala Diane yetaga kulokoka ebimando bikozesa maddu si maddu ora kasira tufunye omukyala bwogamba nti kalo sogenda mu kyaki eyo nenfunayo omukyala gye bali abasibe anti oba ogenda kunfunira omu kati amayembe gano kyendabye gaba mangi nali nkola emboozi ey'omuyimbi emizimu nga ebiyembe bimukozesa nemugawa wali obirabyeko nti yagenda ew'omusawo n'amuguza tooki omusawo muganda bwe yamuguza tooki n'agamba nti bw'owulira nga kijja okuggulawo kikube mu tooki yaŋŋamba nti bwe yakikuba mu tooki yasesemerawo nti biri ebintu bifaanana bubi nnyo byonna birina agagondogondo byonna birina ebigundi bya kasi kyoyagala ekyo kikozesa
yana nasesemerawo namala wiiki namba kubbiri nga ndi mulwadde nga lwenjukira ekintu kye nalaba nsesema ezo ejjembe lya bigondogondo bwiribanga lya bigondogondo kati abakazi b'emityana abo babatekeko olwokodawuli nga tebakyajja eno problemu yeriwe anti ogayaga jembe kukozesa anze ejjembe ejjembe tusobola kugira mu bifaananyi nga kya mukazi mulanga si bigondogondo ebyo ogambye akajembe kuko maize emboozi zino zikolera mmwe emboozi nzikolera mmwe kano tuyamba akwate omukulu supa jabaleko ssebo music agamba ky'omuyimbi w'eggwanga gwaliko katonda akuwadde ekisa katonda akuwadde ekisa sebo ndi ku interview wano nsonyiwa kukubira nga sikugambye nti ngenda kukubirako naye wano waka mbadde nina emboozi y'amayembe gyenkola wano ne wabawo omukulu agamba nti yayagala amayembe gamukwatemukko era asaba mukama amayembe gamukozeseemu neŋamba nina omuyimbi w'eggwanga eyagwa ku kintu ekyo era akirojja lulwe bwe wagenda omusamize n'akuwa tooki ogenda okubikubamu ebintu ebyo byali bifaanana bitya bannange ebintu nabirabaye kugabya simanyi namayinza kunyumiza byali bifaanana bubi nnyo omwana naye mmere esaali enkeera feesi eyo yali efaanana etyabo bw'otemaatema ebyaddala feesi nagikubako amaaso mulundi gumu n'engoyi nenzirika bwali efaanana bubi nnyo nnyo oba kintu ki ekisinga okufaanana bubi mu nsi musajja simanyi na mutima gyagujje yegomba ate ebintu omukozesa mwana maddu agamba nti ye kati kwatuusa ayagala bimukozeseemu nze nakendaga ku makya ate bwonsubira mulungu sirina n'akawala akanyirira sina kyensobola kukakolako nga nze nankooye oyo tamanyi nakyaliko amayembe gajja mukozesa oyo gakozesa nnyo taata nze ge gakozesa nekera nga ku makya nga sobola tambula nga niago bawugudde twakuyita kuwogola ayina emputtu muganda wange agenda noonya abakazi agende ku mabito amusindise mamalaaya omuyimbi w'eggwanga agende nalede ku mabito kubanga ndijamukozesa anubuke mbadde njagala omuŋambire n'ekyo kubanga yalowooza byakuwena mugambe nti bimanyi okukozesa n'onuubuka bwe nanoonya nze bansindikira bisindikire naye nanoonya engeri gyembyejjako ne binnema kati bwe nkuwuula engeri gyenabyejjako omusajja gwe tojja kwetaaga kwagala amayembe kukozesa amayembe gajja kukozesa gakwesibeko nga otuuka okgejjako nga buli kakazi koyagala gagakozesa anti ekiri emitiyana kitokota gali mitiyana gakozesa buli mukazi era nze sobola genda mitiyana kubanga sagala kudamu kulumizibwanga bwe nalumizibwanga omuyimbi w'eggwanga wanditaaga omusajja omusigidde ekifaananyi ogugwa ogukoze naye ng'abantu bagambe oluyimba olupya baluyita tuli tuti tuli balongo bwekiri omukono kasa tegumenya mugongo omuyimbi w'eggwanga super chance vice president wa King Saha yaman weewaawo abantu bagende ku YouTube channel basubscribinge bagende ku TikTok bakole zi challenge buli wamu weewaawo wakatambule kale papa nga 14 tuli Kololo airstrip King Saha live ayimaaga kweta buvuyo awo nja kunoonyako byeyogerere nga si ku simu ssebo ye ssebo naye okyogedde n'empira n'olutiko ate lwaki omanyi osaagirira nnyo kale weewaawo amayembe gano agayina akuweeyo nga 3 oba kale akuwa erimu omanyi alina emputtu amayembe oba oyo yaganyonyodde obubi
nengo ine emputu nze abakazi b'emityana bonna bennalabyeko naye batambula bulungi ku makya gayinza okuba anti kati emboozi nze yaginyumiza kati mmanyi lwaki yatuuka ku levo nga n'obusajja buyubuse nga mukozesa emyaka nga 5 naye gatandika awoomerwa nnyo kati bwe gatuuka mu makkati lwaki teyakibuukamu ng'akyawoomerwa yalwana okubuuka n'agenda ku Prayer Mountain yamala ku Prayer Mountain emyaka emeka nga yerwanira gyasiiba gyasula kati bwe gamala okulaba nti kati akazizza aweddemu supu akazizza emikolo negaliko okuyungula banne baako kati eryajjanga erimu nga gajja 2 agajjanga 2 kati nga gajja 3 2 gakwate n'emikono era nerikwata amagulu bwe livaayo nayo neridda eririro nerijja naye nga biwongeneku biwe biti zombi obuzibu nga nolimukwata eno nolimukwata eno nerimu eyagalako naye era olwagafuuka ag'amaddu eyo wadde gawulidde essimu eyo era gagamba wa okweyagalawo kwokumanyi nyandirokoka ate okulakwa kunzijako okweyagala ndiyandirokoka ndokoka bwabanga naye yatandika awoomerwa naffe alinda okutusigamu omutima omubi nti mabi naye yagala bako nti malungi bayibeno giraba kubanga singa agamba mbu yatandika bayibeno giraba dyani gyekwata nnyo kero gisome yerimu buli ansa y'obulamu erimu amaanyi ga Katonda buli ansa y'obulamu ne bwogwako ne bwoselectinga wano just random oli tite ofunawo ekigambo ky'amagezi naye era bayibuli tegaana nk'okweyagala ebyo nsobola ogisoma kati gwakasigiri kekakukakkanya si kasigiri bwobanga abakazi abali nnomo kati owulira tokyabawulira otandise kuyita byokoola mbawulira naye waliwo ekiri ekisukka nti kati bakukwate guno omukono eresanyo zo digoba toddangamu okungeza ku bintu ebyekisiru ebito ate sanyu ebyokoola ekyamazima olaba omusajja atuse n'okuzigirira bamalaaya nti oyo agenda agule bamalaaya ate sibagulangako ngejyokanondamu amaaso nze omanyi nze kingana okugula bamalaaya abo ebbanga lyemmaze nze saagala nnyo okumpimira nze eri muntu eyeriira n'engu eri saagala ate simanyi saagala kati kyo kingana okugenda eyo kati negwe omanyi okuba nerijja limu leero oyagalako ekisooka enkya negajja 2 nga buli lunaku olinyisa levo kale nebegasitopingira mu 10 kati awo kyenkola banina kulya bulungi nnyo nenzikuta manya empewo tekkuta nga bwetakkuta olaba omuvubuka oli ow'emityana kale katukakusigira ekizampu ekyasinze okuba eyawansi fena tutegeere omuvubuka oli yagagula negamusaba maama namuwaayo ng'alaba maama takyalina mugaso ku nsi era akaddiye mumulye bwe gamala okulya maama nomuganda we omuwala tuwe ku muganda we oyo naye kati muganda wange tumuwe kale wuuyo gamumala negakwata omwana we n'omwana gali abasatu mu sipooti mu bbanga lya nnaku ya mwezi gumu ogu gali abantu abantu basatu kati bivayo kati nti n'ab'okukyala abalala mulimu abeebe bulijjo gabalya kati ekyo kyogerako emmandwa tekkuta anti emmandwa eyiza obutakkuta musaayi naye ngekkuta akaboozi ate akaboozi kanafu nnyo kubanga endagaano ekyasinze okuba ey'ekika ekyawaggulu wano ku nsi tegikola na kaboozi tugikola na musaayi anti sigagala mu musaayi amayembe bwe gabanga omusaayi okutasinza okukola endagaano ez'ekika ekyawaggulu tegugakkusa olwo jasiti akaboozi
kali kayinza okukozesa ku ssaawa emu ne gakomawo ku emu ttaano adakiika essaawa emu ez'ekiro ne gakomawo ku emu n'eddakiika ttaano ne gakomawo ku emu n'eddakiika 10 ne gakomawo ku emu n'eddakiika 3 awo nga bagamba kasoke mpumulemu ntekateesa nti ate gateesa kati bwe sitesa nze nno gali gajja gaase siggwa yeeteeka mu mbeera olabiraawo nga weetadde mu mbeera nga nnyingirawo ati kati gwe siggwa ogagamba nti nno kampumulemu go buli kadde gakulookingirayo manda okinze lwaki nere nansabo ono lwe yalaba yazirika entiisa yamujjula teganza kukyusamu ku bifaananyi ate gasobola gwa ate atoyaga genyenya kati bwe gamba nti bw'obajja wano ewange kyusa mu ndabika ojja wadde njagala kulya naye sijja kulya bigondogondo by'amayembe kyekyo weesabira naye kati kankusabire essaala gakyuseemu kankusabire essaala ekigondogondo ekyo kijje ngisazaamu ate ogambye si kigondogondo weyagala manjagala nkusabire essaala obirabiko ekiro kya leero kubanga essaala ekola buli kimu ngagaze kukola ki kuwa kyoyagala mu bigondogondo bwegatyo bwegafaanana mu bigondogondo gabireke kamataata tonnagamba mukama taata mu bigondogondo gakola ki ne bwe gaba nga yina enkola endala tukwatagane kati naguno gwaka gakyali mityenda gabasabula tewali solution yakoleddwa nkugambye ekiri emitiyano wozoni kati wawunya bubi amayembe gwe tegaliiko munne waagwo nti wano kale gandipamye mumaka nene ku makyaki ku mizikiti nkubire ku musumba kati musumba talina kuwummula abantu beetaaga essaala musumba talina kuwummula abantu beetaaga saama amayembe gapama ayisa najese mumaka nandibadde njireeta paka wano nga biyo yakyaliko adde nkoze bubi kaya kagatambulira omwo era bajolezaawo makindi era bagatambulira ku bbi nga leese musumba wanjisebo jebaleko ssebo kale sebo nawe jebaleko twafudde dda twafudde dda oliwa ate ndi jjinja amayembe gali emitiyana gakwata mukazi ku mukazi gapama buli wamu gakola effujjo galangiridde kaffi totambula tukoze tutya banayo tukayeeyo sumba gwe wandinsoseeyo nze soka kusindikayo n'enzira eno kandi kamera zange bintu bino okulabika mu kamera kimba nkyagalira ddala kati nkoze ntya gakuba empi gakugera okutta kamera ogendagenda ne David ewa kamera kamera tegagikubeko bbi kati tusetinga olunaku ki wakati mu wiiki eno eddako agenda mitiyana namba ndyetekedde ate nga ziwera gapama ne gakuba bbi mu feesi sumba amayembe galina effujjo naye kangumire ku ggwe katonda waffe w'amaanyi okusinga buli kimu tugende mitiyana tugende ddi musumba wetugenda ku Friday ya weekend eddako tujja genda kukonfamira tuli off air kyembadde njaga kubuuza waliwo ko ekyalo kiwali osabiddeko ng'amayembe gakizinzeeko anti kati nze sibyawula ekitangala ajjukira bayibuli etugambye nti nno ekitangala kasa kiyingira enzikiriza tesobola kusigalawo kati nze siriiko kirasi ya mizimu nti nno bino biganye oba bino biki kasitantuuka nze byonna ebibadde biganye nsuubira nti binotereera ze sirina kigaana gawemula abaana abato gawemula abantu abakulu gawemula abakadde omukadde nazirika ng'ekimuzirisiza bigambo bya buwemu kati ago getugenda okudiringa nago tugazeze enyuma sabo bwe gakwata gakera ku makya ate kola lugambo gakutte twamumaze twamukutte
ani agasindiko oyo tugenda kusinkana ani ennyini kubanga singa siri nje eno mbadde ngenda kutandikira awo ennyini yadduse ale n'abirekera abantu gasooka musaba maama ne gamusaba sisita we ne gamusaba omwana we kati gawale gasaba ye nayagala agasuule mu masaŋŋanzira ne gagaa kati katutumanyidde katukulageko kati tuba tugenda kusisinkana ani yennyini kwe tuba tutandikira okukyankalanya byonna kubanga nze amaanyi gavaawo amayembe weegali gwe abala bonna badduse weegali bewane musumba amafuta ogawulira amafuta weegali kakafuna ebyamagero bingi tugobya ebintu bingi so ninze bulinzi nze weewaawo kakati kisoboka nga si puroguramu eno kiba tukiwa n'okugenda leero kakati ekirala yesebo abantu basaba nnyo enamba ye y'essimu abasobodde okujja mu inbox yange ne mbasindikira enamba yo naye wandinyambye n'osooka ogisomamukko wano kuba nze kinsuseeko abantu bagisaba buli kanaku ate bagakasaba kwata lwasa mavumbavumba baga tuwe ku namba ya pastor ale kanji basomere weewaawo eri 0784 54 76 62 jide muko 0784 yes sir 64 76 52 weewaawo tweyanza nnyo musumba kale sebo bambi amiina kati ngenda kukubira nga nvudde ku mpewo kale sebo naye abo tubalinzidde ddala bagambe saawa yonna yonna emirimu gyaffe tugenda kujja tubitereeza kale papa kale bambi mpasajja ono agasobola agende ne peya z'engoye nga ziwerako kwana go metefutevu omupamira kati mugogera mulimu amakazi n'abasajja nze okusinga nawulidde nnyo masajja abakazi tegali mu nsonga ate nga makulu nkuwulira eddoboozi nga likuzeekuze naka 5 kale gayinza okuba gali myaka nga 8 naye eddoboozi kale tugeze erikuzeekuze emyaka 5-7 myaka eddoboozi ery'omusajja akuliraguze gamayembe amakadde gefudde amayaali ate eriwemula okubawo ekigambo gute gaswala bwe gaseka gawemula nnyo era kiri emitiyana muganda wa bantu basibu abatulaba amanya Diane Bitone atalina mutawaana yasurvivinze amayembe gonna gawonye akwanaze ne biwago ku mmotoka barangirire kafe emitiyana kitafukota abasumba bonna bagenda emitiyana kati bamasheke era abantu bwe banawakana tigenda kuneetaagisa okuddayo oba nsoobye ntya mbaleetere ku biwa amayembe bamulabeko kwanula n'ensi yange mweraba